kuki ku mukulu Ntambi ng'otuuse ku omukulu Sendi bamugobye kati mbadde kunnyonnyola obulwadde abantu abasinga baali balowooza twali mu byasa problemu gye nnina eri emu Shamimu buzibu lwentunuulira omuntu ng'anakuwadde enseko zinzita kati nze jjukira naye nakuweereza nenkana naye ddala omuntu mulwadde nga feesi yo yonna ejjudde enseko empitirivu nagezaako siba enseko nekigaana kiki ekikuleetera obuzibu simanyi sibawa efaanana yoli gyaba afaananamu Ntambi yakola bantu wallahi saakitegeera lwaki wali omanyi gwe watuleetera okulowooza ni Ntambi aye kasi mulwadde nedda fear is a disease abantu tebakimanyi ate ekyokulala abantu lwakuba tebakimanyi you have to fight with your life eno embeera gye twali tutaakiriza yali nkambwe abantu babeera tebakimanyi Zubeida kankubuulireko omuntu asobola okukubira essimu kati olaba essimu oyo eyali awoninga Namukasa tamumanyi namumanyi kati kuloza Namukasa yeebaka otulo teyeebaka Namukasa olaba ne ku Hijab Nation okujja naŋŋamba Shamimu awo waliwo ku security enzije okitegeera kati gwe teeberezaamu omuntu nga baagala kukusiba kati emirundi egisinga you buy time osooke weetereeze osooke olabe nsobola okwogera n'abantu nsobola okukola binti nsobola okukola binti okitegeera kye ggamba ekyo ekya feesi yo ekyokuseka nze byagaana kyekizibu kye nnina nakunyumiza n'emboozi jjajjange we yanfulumya atuuse muganda waafudde ndi eri enseko zinzita nangoba genda so kati kweyo interview eyo yalwala of course ofuna anxiety ofuna fear ofuna shock byonna reality weeraba eruzira teri muntu abeera akyagala naye kibeera kikoze eki kiba kizze so of course he bought some time that's a fact yabayingayo some time napulling a few strings here and there kwekusobola okugenda ku bondi naye abantu be yali adiiringa nabo kyekino kyenkunnyonnyola nti edda mu industry abantu baalukanga olukwe nze abayimbi baali bandukidde olukwe